myaka nkaaga sendi talina kya mu nsi okujjako okunwa sigala. Very useless. Baba bawadde important. Bamugoba mu semina alingiza omunani. Yali alingiza sister Immaculate. Very useless boy sendi. Obugagga kyakoze mu Uganda kunwa sigala. Nibala banga mazi. Tebalina kye bali abo naawe. Lugezigezi nakwepanga. Kasuku alese Shalom Mbwanvume. Agwe Kasuku. Kasuku atanzigyeko ogwo ogubuto gumuli ensawo y'amaanyi. Tujja kukomayo nno. Naye mwali mwesonyiye. Ati aleta Shalom Mbwanvume. Kasuku yagamba Shalom Mbwanvume. Ge magezi ga Kasuku kuba atategeera. Naye ogwo ogubuto gumuli ensawo y'amanda. Kasuku bw'atanzigye mu kamwaki. Kize yamugamba agaana okwediwaminga ndeke. Desi nkubuulira ebigambo bino. Tujja kweba nnyo. Simanyi lwaki Kasuku tajja linnya lyange mu YouTube ye. Nze wange simwogerako. Aleta Shalom n'avuma. Naye lwaki temwesonyiwa? Namwesonyiwa ne mwetu omanyi Desi waliwo omuntu gwo weetamwa mu nsi. Wali weetamiddwako omuntu. N'otuuka ng'omuntu wamukyawa nnyo to the extent nti n'omwetondera akuleke. Kati oyo Kasuku namwetondera. Nga mpulira namweta mwandeke. Basi mwagala. Desi waliwo wookera mu bulamu n'okyawa omuntu. Ng'omuntu wamukyawira nno ddala. Nze Kasuku ne bwayitawo mpita wala. Kwaga yantama. Ne ye yagaana okundeka. N'otuuka n'ogaana naye lwaki omuntu ono simwetondera n'andeka. Ejjo kutoka nditooko babadde bali kunze. Leero ku Sunday Nation babadde kunze. Lwaki Kasuku tanneesonyiwa bannange? Namubbira mukazi lwaki tandeka? Desi Kasuku ayagala kunkuba lugalo mu matako ayagala ki bannange? Kati olutalo. Okay. Nze namukyawa simwagala. Kati nekati erinnya lyange mu kamwaki. Olutalo olwo luvaawa lwonna. Ku YouTube labangako omusajja alina nkwenga Kasuku ayina enkwe gw'olaba oyo. Kasuku ye muntu asingeyo. Fena tulya ku nkwe. Naye Desi waliwo omuntu gw'otakolako nkwe nga wuwo. Gwe kyogamba oyinza okulyamu maama w'olukwe. Gwe toyina babo Desi. Nina abange sobola kulya bantu bange lukwe. Kwayagala ssente alinga mayini. Kasuku ayina ebizibu bisatu ebimusumbuwa. Kasuku ayagala nnyo ssente indi n'obeera mukwano gwakutunda. Nyabo. Era kyazzeemu ne kinzijukiza enfa ya Sima. Nze Desi okumpa abasirikale abankuuma. It wasn't by mistake. Kubanga abantu bennali bali baagala kunzita. Abantu bali baagala kunzita Desi. Wanji? I'm telling you facts. Mange the people around me. That's a fact. Era olukwenga lulukiddwa banzijewo nga Isima. Abo bonna boolaba bayina enkwe. Olwo kitegeera otya? Abantu b'enkwe tebabula byonna bye baali bapanga Katonda yanyamba ne mbitegeera. Mulunga bambalira. Era Desi wandiwulidde nti John yafudde. Ate nandifudde butwa. Desi omuntu omubi teyeebuliza era wobeeranga n'emikwano gyo nga tegikwagala era Katonda agikulaga. Nze Katonda yandaga abo abaana. Nti tebakwagalirako ddala. N'obutwa baali bajja bomba. Mange TikTok. Desi abantu bazibu abantu basobola okuwalanira kyoli. Nga tebakulabako naye ng'empala neebatta. Kati kankubuulire bulunoka omulaba. Bulunoke muntu mulungi. Ne waba akuwalana tatuka ku extent ate ekutta. Liri puzzle tasobola kutta muntu. Liri puzzle muntu mulungi. Yajja waba anyinze n'akuvuma n'agenda. Naye waliwo abantu nga bankwe. Ng'omuntu akupangira akutte. Katonda wange. Kati gye mikwano gye nali mbeeramu. Tewali YouTuber yandifendinga. Era badda ku Sunday Nation ne baseka nga ne Kasuku mwali. Naye bagenda musiba. Kasuku n'agamba omugagga akutte wansi naye waggulu. Olwadipika. Mwamulaba. Adipika lukule. Tewali YouTuber yandifendinga. Tewali YouTuber yankubirako ku ssimu nti oba Junior atukoze tutya. Wama wowulira nti mukwano gwo bagenda musiba. Tojja n'oyogera naye. Mbojja n'omugamba owa ebintu bitabuse twandiyiza solution.
Okitegera nze Deshi newe mbasi kwagala bwe mpulira ati bagenda kusiba ngo wange tukoze base kane bakola ne party ne banwa n'omwenge era we bamala condemnation ne bakola party nga bamanyi nti actually bali bakunkwata lwakubiri era na arrest warrant efulu mu nkwata nga Kasuku musanyu nga yenna Kasuku esanyu limo nga yerabidde nti gwayagala basibe itange yamuyamba n'amufuula kyali eke yafuna mu wadde amagezi agagamba nti kanonye ku mwana ono taata we yafa. That's how evil abo bali nga Kasuku yajjanga newa ng'akinye content nze kenyine ne mugulu yali akayagala Deshi ensimbi ekyo nkikubuulirira wano abantu baseka mu kamera naye tebaseka. Era byonna byenjogera abantu baliraba Kasuku nga musango ngani update z'omusango gwange aziwa. Can you imagine your friend ngawa update egeri gye banaakusibamu ensimbi. I can't believe omugenzi Isima alabika balyamu buli luku because ani yakubira abatemu babuulira nti Isima akomawo ewaka. Bino byonna byendaddemu Deshi byandeetedde okukkiriza nti Isima yeefiira. He was betrayed. Era Isima agenda okufa ng'alina ba YouTuber batakwatagana nabo bo we bali Kasuku bamma content ofuuka mulabe waabwe olina obbawa content lwapa. YouTube wawe nange emisa bagenda ndowooza okulaba nga amaanyi ndi munwevu nga buli kimu kye babala kyonna nkimanyi. Munnange emisango nga ngiwona emisango nga gikkakkana ng'olwo beefuula abambuulirira jangu omukinene wenkulabira bagamba Junior kaakati ati kiri ekyokunsiba bagenda odulaba nga baswaliddeyo kati olwo sendi waayingiriramu kwasinga okubeera n'obusungu gyendi ye sendi kubanga sendi yali ajagaliza komera Jekinizi yali ajagaliza komera ye Kasuku nga we bali awo era kati we kyabalemerera kati babeera kutooka nditooko nga banjogerako kubanga kiri kyagaana ye Kasuku yazanye nga ndiikuula ye yafunyemu nti yabadde asunda olubuto alinga yalidde ensenene nabe Kasuku asunda olubuto ku stage ye yafunyemu nti okugjako okuswala kale abasiba tebampola neze sijja kuzanya bya Ddiikula Kasuku byazanya nitweza kukusanga Ddiikula kati Kasuku naye nabeera alina ekibuto kye ng'ali mu kanzu yena afaanana nga buno bupingwini era babadde neeka gurupu yemu Kasuku neekaperebenkanya amagezi kati ze Kasuku ne bwe bagamba nti Junior bamuleekanidde wasiba it's okay neze sijja Ddiikula nga bw'omunyanga ssente werekere mu akatiba Kasuku oyagala nnyo ssente ate Kasuku ojja kuyambula tujja kubeerawo nga Kasuku yeeyambudde ayambadde sikaati ku ssente Rice leso gamba otya akasente yabadde nga pingwini Kasuku ng'ena alinga pingwini omanyi bulo bupingwini ekibuto kimuli mu maaso ali mu kanzu bwe yeewuuba ng'ena abantu baseka balaba Ddiikula awedde emirimu naye kati biddaali. Princess, how are you doing? Yabadde aganye President Museveni okuyingira eggulu ebyo byonna bikola bamwogereko Kasuku ayagala nnyo relevance kyekimukozesa ebyo butumwogerekera ebyo byonna yabipanze muyefuule mwagana President Museveni okuyingira eggulu Kasuku ayagala omwogerako kyekizibu kye ayagala okutulendinga kubanga kwalya mpulidde bagambye ku Sunday Nation mbo Baholics bakugobye nesibanga mukano gwange okunkubira nkubi abavubuka abawunya obumwa bwe baba bandeekanidde nga njo it happens ne mu America Trump ayogera bamulebe it happens ne President Museveni waba ayogera waliwo abamwoganira because I'm big I'm a power era bwemba omuntu yenna kumanyira nti w'amaanyi bw'akwata omuzimba na reaction America babimukola Junior now use it
basibaoliki sibebo buno obuvubuka bwabadde bulekano butanaba maaso nze njogera ne Shiba ku level even yesterday she called me nze ni mukwano gwame Shiba I'm her supporter bagidde Shiba for the last 5 years era akimanyi she knows so kati we baba ampoganidde what's wrong ngomulade wempanama yabakuzanyisa katemba obo busikiti ekabata bwata kyazanya obusikiti kakono yalina n'okubizanya nga bakuza maaso gensi ono omusajja yasoma kasoko wena ndi buli mutali kakuzanya nga dikula nebwavu sete nemwe nga mwagadde nnyo sete buga kasoko agenda tuko kwambala sikati kasoko kukwagala sente mujjakera ku matanga kasoko ayambadde sikati ali bamalaya we betundi omusajja yagala sente nage what's this bakuzanyisa nga dikula oli awo bonyenye olubuto ensi bwesika ndiemu yaswadde mbategeeza gwe mbulira bonna ababadde ku sikiti eyo kuliko ategeera kwabaddeko kapere talina wadde baluwa y'omuntu kwabaddeko Evelyn Namulondo oyo ne byakola nsibimanyi bwazanya mizanyo bagizanyira wa kwabaddeko Leema oyo yagwa basajja bekati mulala kye yabaddemu mu kuzanya ebizanyo by'ekigambo eres kwabaddeko Abafani Factory kati omusajja nga kasuku nga bakuteeka n'ekapere bomugenda zanya mizanyo naye bannange nze obwavu ensi terintuusa ndi mwavu eyemakire nze geshi n'abantu gye batasobola kunkozesa nfumire ndaba wala nze geshi bw'olindaba nga nnenye ku siteegi mbunzanya mizanyo n'ekapere tegeera nsaana kufa era ensi enaabe ennemerere I can't nasoma naawe waki nasoma ebyo si byange nga nyambala olubuto weru bonyenye olubuto kasukuya olaba dikula olaba mala kwini ng'abantu bonna omusajja omukulu ona wagala sente